Ako wenali ku mukutu gwa The Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'awali mutamanyi atukwagala nnyo bale kubanga ate otuwuliriza yonna gy'osinzidde okubanga otulabira. Mukama tuli basanyufu kubanga otukuumye kutuusa olunaku olwaleero, tukuddiza ekitiibwa n'amateeno jangu ofuge era olabisibwa Omwoyo Omutukuvu tukwaniriza mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Mutusabidde amiina era amiina. Kale nabasuubiza nti wetukomawo tugenda kubanga tutunulira ebifo by'olina okubanga weegendereza sitaani ne ba agents be gye bakyusiza amagenda g'abantu. So bino ebifo olina okubanga obyegendereza nnyo obanga obigenzeemu oba obikoleramu oba otera okubanga ogendayo. Byegendereze, otherwise bifo bino byandibanga ate si birungi gy'oli ate ng'oluusi ebimu olina okugendayo oyagala toyagala kubanga ate bya mugaso. Ekifo ekisookera ddala zeki amalwaliro. Amalwaliro tujje tubagamba aba agents gye bali, teri ddwaliro talimu agents. So olina okuba omwegendereza ennyo ng'ogenze mu ddwaliro n'okubeera omusabi. Oba olinayo omulwadde olina okuba ng'osaba kubanga ba agent bakozeseza nnyo ate amalwaliro okusobola okuba nga bakola ki, okusobola okuba nga ate bakyusa amagenda g'abantu. Ekifo ekyokubiri ze lodge, woteeri ne restaurants. Lodges mukimanyi twali tukyakolera omubi nga tusulayo tulekawo nga kyoto. Buli wa agent bwe basula biba byoto, okitegeera. So tulekawo nga kyoto oba twalekangawo nga kyoto. Kakati gwe omuntu wojja n'osulamu ekyo ekyoto okisanga kikyakolera oba kikyakola, olina osooka okidistroyinga ate abamu batono omuntu ajja akooye, abamu baba bagenze na mu bwenzi, ali mu bwenzi onoosaba otya, okitegeera. So amalodge ba agent babeerayo nnyo, amawoteeri ne zi restaurant. Kyobola nti olina okuba nga weegendereza nnyo. Ekifo ekyokusatu ge masomero. Amasomero still bagakozesa nnyo abaana bamwe ndowooza example yo naawe oyinza okuba nga ate wakiyitamu. Baana babawunzizza baali bategeera bayigiriza ebisyaga okwematiza. So mize mingi gye bayize okuva mu masomero egitali mirungi nga olina okuba ng'osabira omwana. Masomero gonna almost alina kakubuli omuntu aganjaga Christian schools ate ezo sitaani zasinga okuba nga ayagala oba ba agent ge basinga okuba nga ate baagalira ddala. So amasomero ago tulina okuba nga ate tugasabira. Ekifo ekyokuna ge makanisa g'abannabbi b'obulimba. Makanisa ag'abannabbi b'obulimba ago go kye bakola kyekyo okukyusa destiny y'omuntu. Omuntu alina kuba nga awamba mmeeme. Omuntu buli wawamba emmeeme eyo aba amaze okuba nga akyusa amagenda go. Asobola ogikozesa kyonna kyayagala, asobola ogimisleadinga, asobola ogifuula confused n'ebintu ebifaanaganako ebityo. So amakanisa g'abannabbi b'obulimba bye bimu ku bifo mwe bakyusiriza amagenda g'abantu. Ekifo ekyokutaano ze public transport means ne private. Bano abaagala zi lift. Saba lift omuntu gw'omanyi. Wendali nga nkyali nga tuvuga emmotoka. Physically simanyi navuga emmotoka njiga. Naye wali nga osobola ovuga emmotoka. So public transport balina amabaasi, balina amataxi, ba agent bavuga boda. So otula n'omuntu nga tomanyi ye nakusikaninga n'abaako kyonna kyakola ki kyakola. Ebifo ebirala burials gye tugenda okuziika eyo mu nnyimbe naddala ennyimbe ez'ebika. Bikolokolo bingi bye bakola, okitegeera. Olina okuba nga weegendereza nnyo. Bantu bagenda okuziika ne bafa accidents. Bantu bava okuzika ne bafa accidents. Tetugambye nti accidents abantu tebafuna. Waliwo alezo olaba nga ate zo olabira ddala ng'omulaba azinamu omukono. So ogenda ng'okuzika naddala mu famire ze wamwe beera mwegendereza. Biki by'olya, biki bye bakuwa, wawa otambulira. Oyinza okukomekkereza nga ogenza okuzika n'ate naawe destiny yo ne bakola ki ne bagiziikiramu. So olina okuba nga oli mwegendereza nnyo. Bifo ebirala we bakola zi parties. Twalabye mbu engeri emu sitaani gyawambamu amagenda zi party. Bakolayo ebyokulya, ebyokunywa, kale ate omwoyo w'okulya n'okunywa yajjula abantu. Omuntu alya wavayo nga talidde buba buzibu obwedde emirimu. So
parties bino zegendereza. Parties olaba nga tozirinaako nnyo kakwate zeesonyiwe. Naye webera ku pate nga ya mukwano wa mukwano gwo gwe baayise nga tebalina tebakutegana kutegeera. Abantu bakola pate nga bakolera bafu. Abantu tulina omuyimbi akola pate birthday ya mwana we yafa buli mwaka nayita abantu ne balya. Gwolooza aba akola ki? Aba awamba mmeme zaabwe. That is destiny. So weegendeze n'ebipatepate by'ogendako, ebifo bye mugendamu, mugenda mu zi parties. Si buli pate mbu olina ogibeerako. Ekifo engeri endala oba ekifo kirala secular concerts, ebyo ebivuluvulu ebyensi ebyo. Abo abayimbi twabagaba bonna baweereza mubi. Kati ekifo basooka kikuba maanyi n'otwala ssente bamala ozisoloza basooka zitwala ku byoto byabwe n'odda n'osiraana. So olina okwegenzereza. Omulokole tolina nakulinnya mu konsati za nsi, toteekeddwa kugenda mu konsati za nsi kubanga ezimu bazikola ebigendererwa ebyokuba nga bakola ki, ebyokuba nga ate bakyusa destiny z'abantu. Tebala nti konsati ezimu abantu bafa, obawo okulwana okw'ekisirusiru abantu ne bafa. Okitegeera yaba ategese, yaba amanye ekigenda mu maaso era aba afunyemu nnyo. Malls, semaduuka gagamola aganene, ba agent baagala nnyo bi malls kubanga mubaamu buli kimu ate abantu batera okuba nga bajjamu. So baagala nnyo malls. Weegendereze malls, kyekimu ku bifo ba agent b'omubi mwe bakola ki, mwe bateegera. Saloons, saloons ate baaba otuuka mu salon n'oteekawo omutwe n'osumagira ne bakukwata mutwe ne bakubrainwashinga ne bakukola buli kimu nga guwebase. Ogenda ova mu saloon omutwe gukuluma, tokyasobola kusaba, tokyasobola soma bayibuli, okitegeera busawo gukuba bukubi, bakusaze batutte enviiri. Ani yali agenze mu saloon n'agamba enviiri zange yagenda nazo era tuzirekayo? Okitegeera enviiri ozireseeyo, omutwe gutandise okuluma, otandise okuloota agantu g'otategeera. So saloon tuzeegendeze, baako ne saloon z'ogendamu. Si buli wamu nti olinnyawo, si buli wamu nti ogendawo bakusale bakusibe enviiri. Baako n'abantu bamanyi nti ono yakwata mu mutwe, naawe ensalira webanga nga waggale nga nansala waliwo ansala nga naye taliiwo, anaye singa ndaba kisusse naye sitera bisalayo nze kubanze manyi ekigenda mu maaso. Waliwo junctions oba amasaŋŋanzira. Amasaŋŋanzira nago bagakozesa nnyo okubanga ate bakyusa amagenda g'abantu kuba abasamize abasinga bagenda onaabire masaŋŋanzira, genda okolewo oti emirundi weegiti. So amasaŋŋanzira kati gokera ku makya ozunga ng'otomera ebintu by'otategeera, otandika kwesesa kakana nga ate waya tezibuuseeko. So amasaŋŋanzira ago nabyo bifo ebimu be bakozesa okuba nga bakyusa amagenda g'abantu. Amasabo ebyo go sijja kunnyonnyola. Abamu muli ba victim, abamu muli ba customer baayo. So amasabo nago bye bifo mwe bakyusiriza amagenda g'abantu. Beaches, amabiichi, my goodness, bangi babakyusiza amagenda amabiichi. Wesikagambe sinti buli ali ku biichi ey'omuntu zifole n'enjo zigenda ku biichi n'esooka zisabula buli obugoye n'osiruwalirayo. Geno kakana nga yabaseeko ng'amagenda bagakoze ki, bagakyusiza kuba twalabe engeri ezimu mwe bakyusiza amagenda kwegatta, sex. So beaches tuzeegendereze nnyo. Okumanyagana, ebyo by'okumanyagana mala nene baleete mwanyi, simanyi meketa lwako n'olya mekete, simanyi biki ebyo kutta mikago kaga ebyo nga tebikyusiza amagenda g'abantu. So ebintu by'okumanyagana nze alinaze ng'okumanyagana bakukoze in the Christian way, tewali conditions, kujja kusinza kusaba kwebaza Mukama, buli omu kwogera amanya ge, buli omu kulaba munne kwemanya. Naye bino byebateekamu obukwakulizo, ateranya ate gwanze gundi muzzukulu wa gundi ava mu Mutuba, simanyi Mugasiya, mu Lujja, simanyi Masiga, okitegeera kakana mwanyi, simanyi Zibuuke, simanyi biki ebyo. Bakwata amagenda go bati ogenda ova kumanyagana okutuuka ku mulimu nga tegukyakumanyi, ng'ebintu tebitambula bulungi.
So okumanyagana mu kwegendereza oba oli okwagala nnyo kola okumanyagana okuli Kristiani we. Amabaala ago gosijja nakunyumya bingi nnyo. Omuntu ayingira ategeera amanyi n'amanyage agenda ofuluma nga takyategeera. Loja ate babateerawo loja okumpi katono kati ng'owenga nga bakutwala eri bamala kwegatta naawe ng'omanya destiny egenze. Bino mpanyisizaako ssente okitegeera nabyo bakyusiriza nnyo amagenda. Twajja ku dduuka gulako ekintu kya 10 n'akuwa 5 najja ku dduuka baminyambako kyenyi n'omuwa kumbe bali kuwamba amagenda go. Wayitawo bbanga ttono edduuka nga ate tolisiibula ng'edduuka liggwa ssente zibula bubuzi. Engeri endala okukyusa engoye sharing items bolobolo mpaako ngina kapate biki mpaako yambala biki ebyo tebakyusiza amagenda gammwe woowe. Mwaganya okusabiriza akagoyeko kankubye mpaako ngenda ku date ngenda wa beera kyoli oli mulungi kankubuulire. Omuntu nga taakwagale n'onoyambala nojja ng'otonnya mooli tajja kukwagala. Naye omuntu anaakwagala yambala z'olinawo zola nti kati zino ze zisinga yambala ezo genda ajja kusanyuka era ajja kukwagala. Ebyo mwewolawola engoye ebyo mukomekereza desinizi zammwe ziba zikyusiza tokyategeerekeka. Internet maama emitimbagano bikangubula abantu bali bategeera nga TikTok tenaba kujja naye TikTok yajja abantu bakyategeera. Abantu they abusive, abantu batambula bwereere, abantu bakola video bali bwereere. Naye walinako obudde obusaba ne TikTok bukyayajja osula ku TikTok. So destiny yo yonna nebanga eri wasted. Omuntu yalisabye agenda gogabeere nga malambulukufu tokyalina budde busaba osiiba ku tiki ne tooko. Internet ne ku YouTube okwo kuliko ebintu ebitali birungi. Akuwa YouTube gwobisaashinga yo TikTok eyiwa buyiyi ne social media ez'enjawulo. So baana bangi baali bategeera naye bwagenda ku social media bati pa abaana tebakyategeererako ddala n'abantu abakulu va ku baana. So social media internet mitimbagano gikyusiza nnyo amagenda g'abantu bangi. Amasimu agatategeerekeka ago kiro midnight calls zegendeze private numbers zegendereze factory nyingi baana baffe bafiiriddeyo. Companies nyingi baana bafiiriddeyo naye alisobanako n'ekibatanga tokitegeera. Yabadde agenze ku mulimu teyazze nga factory yamusaddaase factory yamuliddewo naye nga teryasobola nakutegeera. N'onootegeera factory zirina sente zirina baloya tolina wogenda giwaabira. So ne factory ezo byebimu ku bifo bye bakyusirizaamu amagenda g'abantu. Wano tulina factory nga kasita ogiyingirawo tinotandika okukola. Ogenda kukola togenda nafuna amagezi gava mu eyo kampani ogenda kubanga amagezi g'olina gakukolera omwo ate nga ne sente ze bakuwa tewali kyogenda zikola basasula tebaluma basasula. Naye ogenda mala mu myaka aga ninga tewali kyogenda laga. Naye ne bakuyitira omulimu ogulimu amagezi tosobola genda tokkiriza nga bakuwamba bakusibiraawo batyo kasita ofuna ekyokulya n'ekyo ate okwambala oyambala olugoye walina myaka 5 olukubye ebiraka naye nga sente ozifuna tomanya nezikola ki nekiziraga. So byebyo ebifo n'ebirala bingi tulaba nava shop break